Obwakabaka nga bukulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga lubatongoza Rotary Club y'e Bulange ng'egenda kubeera ng'egisa olulimi Luganda mu bagirimu okwawukana Rotary Club endala eziri mu Uganda. Akulira ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Anthony Wabale ateekeddwako ng'agenda okugikulira. Omukolo gw'okutongozebwa gubadde mu bimuli ebya Bulange. Akulira Rotary Club mu Uganda ne Tanzania District Governor Peace Talima yabazizza bagavana bakiikirira ebitundu eby'enjawulo olulimi ne bibakola ne badaabwe. Tusanyusa nnyo mbu bwe twagamba tujja kutandika club 7 ku 10 tumaliriza omwaka nga tutandise club 12. Ono abadde wamala amagezi alondeddwa okumanya nti Rotary liwo kulaakulanya ebitundu n'okuyamba abantu era namusaba okubeera nti mubuweereza bw'ayamba Mmengo okulaakulana mu bintu ebigasa abantu. Nga bakuwadde omulimu olaba nti okumaakuma abantu okulaba nti n'osobola okubagyamu embeera esobola okulaakulanya n'okutuukiriza omulimu ogwo. Abakulembeze ba Rotary okuva mu kirabu ez'enjawulo bawulidde wamala ebigendera bya Rotary kw'ossa n'engeri gy'ayinza okutambuza emirimu gyayo. Okuwa ekitiibwa omulimu gwa buli munna Rotary okutwalibwa ng'omukisa okuyamba abantu. Babalakiriza obuvunaanyizibwa okutwala Rotary eno mu maaso n'ategeeza nti okutandikira ku byenjigiriza ng'agendera ddala ku bantu abali bubi wansi. Mwaka gwange guno nga Charter President twasalawo tugenda kwesiba ku nsonga ya byanjigiriza. Abatambulako mulaba amasomero gaffe naddala amasoso g'ebyalo nga bana batudde waka lwa butabana bitabo. Asuubiza Rotary nti agenda kwongera ku bungi bw'abamemba mu kirabu kisobozesa enkulaakulana okwanguwa. Abantu abasoose okuyingira mu Rotary y'e Bulange bayingidde lwa kutegeera njiri eyo nti Rotary buweereza. Ye Katikkiro mu kwogera kwasise kusanyukira kirabu eno mu Uganda ng'ekozesa olulimi olunnansi ekiri ekigenda okwanguyiza abantu okumanya ebigendererwa. Ennimi ennansi za mugaso nnyo kubanga mu zo obuwangwa ennono n'ebirala mwe biterekebwa ze zikuuma ebyafaayo byaffe. Bw'atabibaziza olw'ebiruubirirwa eby'okubeera nti balwanirira embeera z'abantu mu bitundu eby'enjawulo. Katikkiro abulidde abalotala amakulu agali mu kubeera nti omuntu akola omulimu ng'akozesa olulimi lwe. Omuntu olulimi nnyina lwe yamwogerera nga yakazaalibwa nga kyajja muzaale oba olulimi omwana lwe yasooka okuwulira omwana oyo mwalowooleza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.